Power Front. Kansooke mbalage obubonero bwaffe mu bunnyonnyoke bulungi nga tugenda maaso. Logo yaffe oba akabonero kaffe basebo ne banyabo ke kano. Kano kwe kabonero kaffe. The particulars that People Power uses or is using, and that includes the ballot. I'm saying all that we use right from day one, right from the inception of People Power, we still have them after legalizing. That includes the slogan, the symbol, the logo, and even the ballot. We still use them. But I'm saying, if security has issues with the ballot, we shall know how to negotiate through or how to cross when we reach there. But currently, we're using all that we had right from day one, right from the inception of People Power. We are the People Power. We are there right from the beginning up now when we've legalized it. Did you legalize the ballot? Electoral Commission doesn't regularize the attires. I take this opportunity to thank Ugandans that have inherently contributed towards making Uganda a better place for all of us. I also want to use this as an opportunity to thank all the party members of PPF, People Power Front, for the milestone that we are registering today in terms of completion of registration of PPF, because one of the requisite statutory requirements for registration is signature collection. Ugandans have been cooperative in a way that they were able to append their signatures on our signature forms, and we were able to. Power Front. Kansooke mbalage obubonero bwaffe mu bunnyonnyoke bulungi nga tugenda maaso. Logo yaffe oba akabonero kaffe basebo ne banyabo ke kano. Kano kwe kabonero kaffe Area Central Uganda nga ye mukulu Lutalo Robert era munamateeka mukutifu nga sawa eno enjogerera ye tiimu eriwo naye olw'obudde waliwo tiimu endala abali mu kkubo naye line up yonna n'abakulembeze n'abantu bali ku luti nga b'Abaganda. Bwe muwulira nti waliwo omukyoli atandise ekibiina oba kyakulembera, abakulembeze bonna bamwetoolodde ne bamemba bali ku luti nga bakyoli. Bwe muwulira nti waliwo omunyankole atandise ekibiina, abakulembeze bonna balina mu kibiina n'abantu bakunga banyankole. So, nga tewali kibiina ekigatta Uganda yonna ng'awamu oba ekisoosowaza Uganda, putting Uganda first. Gwe mulamu ogwo gwatuleetedde okutandika ekibiina kino eky'ebyobufuzi ekya People Power Front okugatta bannayuganda bonna, kuba okwawulayawula mu bannayuganda nga kiviiridde ku bannabyafuzi kisukkiridde. Basaba ne banyabo, tulina programs eziddako kuba kyemanyi mwebuuza nti ekibiina mu kisoososodde naye what next oba kyekiddako. Atwala omukisa guno bategeeza bannayuganda nti ekibiina kino kye mwesunze, kuba nkimanyi bangi mumwe mukyesunze okiyingira oba n'okutegeera ebisingawo ku kibiina kino. Tugenda kukola enkuŋŋaana ezipromoting ekibiina kino mu Uganda yonna okutandikira n'embagirawo. Tugenda ekibiina kitambuza Uganda yonna, tukisoosowaze, tukirage bannayuganda bonna bakimanye, bamanye emiramwa gyaffe, bamanye ebigendererwa byaffe, era tubakunge okutweyungako.
bwe tunamaliriza programu eyo gye tuyise regional promotional launches, ng'eyo no programu tujja gibawa tubalambike bulungi engeri gye tugenda okutambulamu lunaku lwe tunaabeera luddawa. Bwe tuva mu programu eyo tugenda kudda mu tabamiruka, tugenda kukola tabamiruka ow'ekibiina oba kiyite delegates conference, nga mu tabamiruka oyo mwe tugenda okulondera abakulembeze ab'enjawulo ku bukiiko obufuzi obw'ekibiina, okuli akakiiko ka National Executive Council, okuli akakiiko ka Central Executive Committee, okuli n'obukiiko obulala obukulembere obunaafuga ekibiina, the Management Committee, the team of Committee of Elders and Advisors. Obukiiko bwonna bujja kutondebwawo era ne bamemba baabo okulondebwa ku tabamiruka oyo. Program gye tugenda okufulumya tubalage bannayuganda tabamiruka agenda kubeerawo ti. Tulina program endala eya okunga n'okuwandiisa bammemba. Tukimanyi bulungi nti bammemba bangi ebyobufuzi byabatamera mwabivaako mwe bannayuganda, nga yensonga lwaki ne bwe tugenda mu kulonda olaba nti abantu abavaayo okwenyigira mu kalulu n'abavaayo okulonda bantu batono nnyo, nti Uganda bwe tuba tuli obukadde 47 wano bw'ojjukira bulungi ebyokufuzi bya wano n'obululu obuze bukubibwa, soza nti waliwo obululu obwakubidde obusuuka miliyoni 10. N'olwekyo oba weebuuza nti oba tuli miliyoni 47 lwaki abantu 10 be balonze abantu miliyoni 3, kale tugambe nti 7 baana baluwa? Abantu baako ebyobufuzi bya Uganda ebirimu obusosoze, ebirimu amawanga, ebirimu obufuusi, ebirimu okulya enguzi, ebirimu ebikono, mwana waani yabeera mu kifo. Ezo ze ensonga ze tujeeyo, era mwe bannayuganda mwenna abali eyo nga temussa mu bibiina bye mulimu munyigirizibwa, omukisa guze. People Power Front kibiina ekigenda okuwa buli munnayuganda omukisa okukyegazanyizaamu era okwenyigira mu byobufuzi buterevu, okwesimbawo ku kifo kyonna kyagala okwesimbawo nga twali kuba ku mukono ate nga twali kugibwako mu kitimbi gwa nsimbi. Kuba mukimanyi bulungi ebibiina ebyobufuzi ebisinga wano bw'ogenda okuva eno ogamba kyagala kwesimbawo sente buwanana. Nina bemmanyi eno gye mbagambye gye nabadde oba miliyoni 5 okwesimba ku bamemba ba Parliament. Nina abalala bemmanyi bempulira nti bo miliyoni 2, atalina miliyoni 2 tebakuwa kadi ya kibiina. Mu People Power Front tujja kuwa kadi nga tusasudde wadde omunyo gw'ennusu. Tuli wamu basebo ne banyabo? So twagala kubanga era ye program egenda